Olunaku lw'eggulo bwe yabadde abulira ku Lutikko Namirembe mu kusaba kwa Pasika, Omulabirizi ky'olwalira yasimatuse okubibwa omuvubuka Herbert Kaddwe yeesoze ekkanisa nga yeesibye olubugo ng'akutte n'omuggo. Amyuka omwogezi wa Poliisi Patrick Onyango akakasiza nti Kaddwe amaze okukeberebwa omutwe guno ne bakizuula nti mulamu bulungi. Abasawo bamukebedde ne basanga nti mulamu, omutwe gwe kukola bulungi, tali mulalu ngeri gye badde batutegeezeza. Ngeri gye tumaze okufuna obukakafu okuva mu bakugu anti mulamu twamugyeko statement. Agamba nti agenda kugulwako emisango okuli okutaataaganya eddembe ly'abasaba n'okwamalako emirembe era ng'enkyawa kutwalibwa mu kkooti. Tumaze okumugulako omusango ogwa threatening violence oba n'okutaataaganya kanisa. Tusuubira nti enkya file tujja kutwala kwa muwabi wa gavumenti. Okusinza ku Onyango, omuvubuka ono yayingiridde mu kanisa abasirikale bamulabye ng'akaalakaala n'omuggo n'olubugo kyokka ne bamuleka nga balowooza nti sswaga ly'abavubuka. Ne tubabuuza nti lwaki yayingidde n'omuggo ne bagamba nti ennaku zino olaba abantu bakola ki, batambula neki n'omuggo nga swaga. Oluvudde mu ddwaliro bamututte mu maka ge ne bageekebejja yadde ng'eno tekkiriziddwayo b'amawulire. Mu nju ye musangiddwamu amafumu n'ebyobuwangwa ebirala n'oluvannyuma ne bamuza ku poliisi ya Kampala mukadde waakuumirwa. Eno asanzeyo abooluganda era ng'ayogeddeko nabo nga tebannamuyingiza kaduukulu. Si mutujju takozesa kitamiiza kyonna, tanywa yadde kasigala era talina mbeera yonna yakiryayo naye alina ekizibu ku mutwe ku bwongo bwe bakifunako okuva emabega nga muto. Kati ffe nga famire tusuubira nti kyekikomyewo. Bategeeza nti mu 2008 yalwalako ku mutwe era ne bamutwala ebutabika nga n'ekyokusanga amafumu ewuwe byamuweebwa bwe yasikira jjajjaawe. Olubugo lwe yabadde nalwo yasikira jjajjaffe azaala bano bataata. Ekyo ekifundikwa kye bakuwanguusa lwe lubugo olwo lwe yabadde nalwo n'effumu lye bakuwa wano mu Buganda mulimanyi. Bagamba nti ku Lwokunaaya yagenda e Bukalanga okusaba nga yali atutte n'ebyobuwangwa bye byokebwe kubanga byali bimubuzizaako emirembe. Sooka genda Bukalanga yasuze nga asaba emotoka ne bamugyayo. Baali bagenze waka kulaba ng'akyusa engoye oba n'okunaabako ne bamuggyako ebisumuluzo n'essimu yakyankalanidde n'ababbako ate ebisumuluzo n'avuga emmotoka n'agenda endabiri. Bagamba nti bagenda kusisinkana Omulabirizi wale bamwetondere olw'ekyakoleddwa munnaabwe. Era nakati essaawa eno twagala genda nga famire wa bishopu tumwetondere twogereko naye tumunyonyola embeera y'omuntu waffe. Ekimenye okuyalinga nti tuli batujju kubanga omwana wabeera mu famire n'akola ekyo bajja kitwala bulala. Gy'abeera mu Makaizooni baliraanwa be bagamba nti wiiki ewedde yonna Kaddwe abadde atawaana n'ebyekika nga n'oluusi abadde ng'asituka ekiro n'akuba enduulu nga balumiriza nti ebimusumbwa byandiba ebyekika. Mweno wiiki obuzibu yafunamu obulwadde ng'asula awugga n'asula ebintu bimunyoola mu lubuto. Kati we nayingirayo ne mubuuza kiki n'angamba obulwadde buluma mpewo za kika. Era yalaluka omukazi n'amugoba n'omugoba. Ye omubaka wa Mukono Municipality Betty Nambooze asabye wabeewo abasawo abeetongodde okukebera obwongo bwa Kaddwe. Omusajja oyo agambibwa nti mulalu eyalumbye omulabirizi w'e Namirembe tumuteekeko akakiiko k'abasawo ab'enjawulo abatali ba poliisi abeetengeredde basobole otuwa lipoota okukakasiza ddala nti yabadde mulalu. Abyogeredde maka ge agasangibwa e Nabuti Mukono gy'ategeereza nti luno lwandibanga lwabadde lukwe. Kiyinza okuba nga kitegekeddwa abantu abaagala okutiisatiisa n'okwongera okuteeka bannaddiini ku bunkenke nti okuva leero ab'amadiini baffe batandike kuumwa abasirikale bamundu olw'okutya abo abayinza obbakuuma. Asuubiza okutuula ne babaka bannenkya okuteesa ku nsonga eno. Omubuulizi wa Lutikko yalabise eggulo ng'abuuka okukwata omusajja ono wasswa Luwagala Laubeni atubuulidde ku byabaddewo. Agamba nti mu kiseera kino bali mu kutya kuba bye baalabye babadde nga babirabira mu mawulire n'agamba kibeetaaga obukuumi. Ndowooza bwe kituuse bandisaanye okuweebwa obukuumi obw'enjawulo. Akabonero akasobodde okulaga nti Katonda waffe alina amaanyi, alwana entalo n'aziwangula ate akyazirwana nnyo na buli yeeteeseteese okubaako kyakola nga kya Setaani. Twagala kukakasa tetulina ssaabaduumizi ssaabakuumi omunene asinga abanene erinnya lye ye Yesu. Obukuumi bweyongeddeko era omuntu tayinza kumala gafubutuka eri n'agamba nti ajja kujja mu kkanisa. Tekiba kirungi nnyo era tekiraga kifaananyi kirungi nnyo. Bannaddiini n'abantu abalala okuva mu bitundu ebyenjawulo nabo boogedde ku kyabaddewo.